Entiisa egudde mu muluka gw'ekagenda mu gombola y'ekitundu mu disitulikiti y'Empigi omuvubuka bwasse kitaawe omuto kyokka naye abatuuze bamukkakanyeeko ne bamukuba era ne bamutta. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebisingawo. Bino byonna biri mu LC Lwamikoma Lwamannya Kituntu. Omuvubuka ategeeseko limu lyokka erya Buseenya nga myaka 32, bwasse kitaawe omuto ategeeseko limu lyokka erya Buzimwa wa myaka 48. Naye ng'obuzibu nti buvudde ku muvubuka oyo Buseenya okunywa omwenge ate n'agattamu enjaga olwo obwongo ne butabuka. Okusinziira ku bamu ku batuuze b'e Lwamikoma Lwamannya Kituntu abogeddeko ne CBS, omuvubuka omutemu nti olunaku lw'eggulo yavudde ku Bukojja bulijjo gy'abeera ku kyalo Ndagi mu disitulikiti y'e Kalungu n'agenda ekituntu gy'azaalibwa nti olwabadde okutuukayo yasibidde mu kirabo ky'omwenge gye yavudde ku ssaawa 5 ez'ekiro n'agenda okwebaka mu nnyumba ya jjajjaawe omugenzi Kiwalabi Vincent. Kyokka ennyumba eyo yabadde esuzeemu bakitaabe abato 2 nti oluvannyuma lw'omu ku bakitaabe nga ye Buzimwa okumunenya lwaki yabadde abaleekaanira nti omuvubuka yakutte omuyini gw'enkumbi n'atandika okukuba kitaawe omuto Buzimwa, era abatuuze enkyaliro bagezezaako okuyoolayoola eyakubiddwa bamutwale mu ddwaliro n'afa. Abatuuze bakulumukusa okuva mu byalo eby'enjawulo ne bakakana ku muvubuka Buseenya ne bamukuba okutuusa naye lwe bamusse. Abatuuze abakulembeddwamu Master Sendege Muhammad ow'ekyewanise Kituntu wamu ne ssente wa LC Lwamikoma Lwamannya Ssaalongo Sekate Godfrey bavumiridde abavubuka abasussizza ebikolwa eby'okunywa omwenge n'enjaga. Kitukubye enchuko y'amaanyi nnyo. Omuntu yazze lunaku lwaggulo naye atokera ku makya nga yasse omuntu. Eky'omukisa omubi abantu batwalidde amateeka mu ngalo era naye ne bamutta. Kubanga twandibadde tufuna obujulizi okunoonyereza okumanya nti ki ekyamuviiriddeko okutta munne, naye ekyo tusobodde kukifuna kubanga abadde suspect nti abadde attiddwa. Otukoledde eggulire nga poliisi yakatwala emirambo mu ddwaliro ery'Eggombe mu Butambala. Akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya National Unity Platform kaggaddewo okukwata empapula z'abeegwanyiza ekifo kya Kawempe North era abantu 11 be baggyeyo empapula nga baagala ekibiina kibawe kaadi. Akakiiko kano katandika okukwata empapula z'abeegwanyiza ekifo ekyo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi oguwedde era ng'enteekateeka yeekomekerezeddwa olunaku olwaleero. Abeegwanyiza okukwatira NUP bendera mulimu munnamateeka Luyimbazi Nalukoola, Luwemba Muhammad ngono yali muyambi w'omubaka Muhammad Segirinya, Magala Umaru, Mulumba Mathias n'abalala. Mase wa Lukamba ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NUP agambye nti kaakati bagenda kutuula balabe engeri y'okusunsulamu abeegwanyiza ekifo ekyo mu ngeri ennungamu era ejjudde obwerufu okwewala entalo mu kibiina. Then after that, tugenda basusula n'okubeera wo debate open debate. Kubeera nga buli tuwa omukisa naye wagenda okudebatinga mu Parliament. Yes, abawandiisi wa National Unity Platform David Lewis Lubongo yagambye nti baagala basunsule abantu bano ate nti baagala abo bonna abaana babawanguddwa bawagire oyo anaabaweereddwa kaadi. When you're the court and we are going to give guidelines to the candidates on how to go about it. That is Senegali, Eviara, all of the plain abakiriza kulete gari. Ebitakuwa omwendo gwekana kana baba wagisi. Fizo gambani mulomana itawa tabiri owasatu ezo details bagenda sibawa. Muchenabo batule n'abantu bafuka beerewo. Kugenda kubeera n'olukiiko olw'abakugu bwe tutambula bulijjo olugenda ku ground erubuuza abantu ba Kawempe ko ani balowooza tetuyita ground survey. So they will go bajja kutambula wonna bakugu they are experts. So abeesunga temugenda balaba mubaweeyo kyemubawadde temugenda balaba bakugu nnyo bagenda kugenda mu misigiti bagende mu churches bagende mu butale n'awalala. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Mineral Water geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Dr. Yasini Sekidde Kintu annyonnyola ku bulwadde bwa anemia nti busumbuwa nnyo abantu awatali kutaliza n'omu.
Anemia yembeera omuntu gy'abeeramu nga talina butafaali bumyufu bumala kubeera nga bukola emirimu mu mubiri. Butafaali obwo bumyufu buliko ekirungo kye bayita hemoglobin ekitambuza empewo okwetooloola omubiri gwonna. Tulinamu okubeera nga omubiri tegusobola kukola butafaali bumala olw'okubeera nga ekirungo kya iron kitono mu mubiri. So ate tulinawo kye tuyita hemorrhage, omuntu okubeera nga bleeding ebbanga ddene. Ate tulinawo ensonga eziri pathological nga zino ziva ku bulwadde okugeza nga malaria asobola okubeera nga yonoona obutafaali bw'omubiri. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu ne Light High School Esseguku Katale. Abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu Arts ne Sciences lyadde ne boarding ery'abawala n'abalenzi. Omuteebi wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes Rogers Kasmato yeegase ku kirabu ya Vanda ng'eno egukyangira mu ligi y'ababinywera mu ggwanga lya North Macedonia. Rogers Mato avudde mu kirabu ya FA Brela Stramika eya North Macedonia nga kirabu eno yagyegattako mu February w'omwaka ogwedde 2024. Mu kirabu eno gy'avuddemu eya FK Brela Stramika Alisa gitebedde goozi 5 n'akola emikisa egivaamu goolo 7 nga byonna bibaddewo mu mipiira 35. Wano mu Uganda Rogers Mato yazanyirako kirabu okuli Proline ne KCC wabula nga yazanyirako mu ligi y'ekibinja ekyokubiri mu ggwanga lya Buturuki. Ono yakazanyira Uganda Cranes emipiira 25 era nga mu mipiira egyo ateebyedde mu goozi 3 zokka. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweza Kajansi mailo 7 ku Lwentebe. Essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu 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 6 nga bali wamu ne M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajani kawoomera ne M-Chad Mchuzi Mix akanzaali akazito yenva. Bisange mu maduuka gonna. Essimu noti 75 noti 668 481. Embeera eyonoonese mu ggwanga lya Australia amataba egalumbye ekitundu ekya Queensland ne goonoona ebintu omubadde okusuula ennyumba, okwonoona enguudo, okukulugusa emmotoka n'ebintu ebiwerako nga kigambye waliwo n'abantu abafiiridde mu mataba ago. Kigambibwa nti amataba ago gavudde ku nkuba etonnyedde kumpi essaawa 5 era abantu basobeddwa bangi ababadde beesibidde mu nnyumba zaabwe bawaliziddwa okuzifuluma olw'amazzi okwanjala mu nnyumba ezo. Ab'obuyinza bategeezezza nti batandikiddewo okuyambako abantu okufuluma ennyumba n'okwamuka ekitundu ekyo okwewala ebiyinza okuddirira. Kitegeerekese nti ekitundu ekyo kizze kisumbuyibwa amataba era abakulembera ekitundu ekyo ekya Queensland bazze balabula abantu okuba abeegendereza ng'enkuba etonnye wabula nga abamu ku bantu mu kitundu ekyo tebawulira nga kaakano balagiddwa abamu okwamuka ekitundu ekyo okutaasa obulamu.